Wanga Ronnie Genius sabuka n'omwaniriza eyanzege kati official statement ku show gyebigenda ogenda mu maaso etandika sawa meka tiketi zifuna tutya byonna ajaba abitubuulira sebo yogera keri eggwanga. Okay, sikia maneno mama ulire mozi omuwalono wenagamba bakupu shikoga Roji zinango koko Mr. Pago don't turn your back baby zinango koko baby sha baby baby zinango koko nalikulesena ye mubano tulira ya feeling today we have a meeting in the bed baby hurry up never to be late take some suka ngorode negoye oya malume today you be late oluluna kulenkusanga ne mama namugamba watendela kulopada newenne bakakulota kiki besaba mitigidare nebatubile tegesa masuka lelokagozine kuba egatulata Absolute Genius Official. Okay. Olunaku olwaleero ntwala omukisa guno okuddamu okubeebaza bannamawulire mwewale okujja. Kyemmanyi nti kati tetukyayogera nnaku za mwezi twogera lunaku ku Sande. Ku Sande eno ensonga tugenda zitambuza bwe tuti. Bayimbi bangi ekigulu kiyiseewo Genius Life Experience bijje bempiseemu okutuuka wano windi. Banji benkutteko bwembasirimbi nga n'abamawulire nammwe bemuli banji bempadde ku magezi banji bengambye nti kino bw'okikola kikuukiza abayimbi banji bendeese ate ne bapromota kussa n'oyo gwe mugamba nti generation promota bwembasirimbi enze nomuleeta oyo bamuyise Nobert Event so nze Ronnie Genius amugamba nze manyi gye namuzuula nemulaga ekyokukola. So ate naawe Nobert Event gyoliwe balekunzikiriza oba trustinga notwala amagezi gange ate nikulaga ensi nze Ronnie Genius. Nga biri mulumu abayimbi nyina bangi Eddie Kenzo, Pepe Busi, Suna Beni, Kabako abayimbi nyina bangi nyina Dwayne Magically ina Dinosaur wange wali eri wonna so nyina Latuwizi omulangira Suna Betty Bongo Mahairi na bangi so abamenya nimba malayo nyina Sidi Kibokozi and assurance twala ekigambo okuva munzi abayimbi bonna benkumenyedde bagenda kumperekerako saagala kwekata ate neera ngenzekka bino si bya Ssaalongo sinatuukawo sagala ate batandike Ssaalongo kuba ensonga zikoze eki ensonga zatabuse so nyina amaanyi gange emabega amasanyalaze ganganyidde nga sinagenda muwa sponsor age njagala kubanga akyali ku nsonga y'abayimbi twala omukisa bannamawulire okubawukulu just a small hidden advice nti kale amawulire fayini tugakola kuba bwe tufuna how to survive si bwe guli naye tukolera bagagga bwe tuba tuteekayo amagulu teekayo ku muntu waliyo obulamu obulala ng'ovudde ku ki mu mawulire kuba omuyimba erwaleero editeezo sandi mukubidde essimu nti muganda wange nsaba kumbeerera nakkiriza singa namukola ekibi Pepe Busi kyemanyi mukategeera bino ebintu abirimu olumu si bya gaali bino ebintu byabayimbi era si byabageegenyi so asuubira eggaali n'abageegenyi abatambulira ku track emu tuli bayimbi ku Sande eno abageegenyi abatambulira ku track emu sibaagalayo bani so ensonga era nga tukivuddeko tola okusookebaza abayimbi bonna abanzikiririzaamu kuba abayimbi bandibadde bangi benkozeeko nabo naye abo be basobola okukolaki okunzikiririzaamu olunaku lwotegeka ekiggulo oba omukolo oba lwofuna obuzibu oba nga kufiirwa olwotegeera munno nti olyaddala omuki muntu wange
ate n'obwa representing anajja era wotegeera nti munno kuba waliza kukusuubiza nga nakolaki natajja ne bwakuwa ensonga ey'omugulu osobola okitegeera ne batakuwa nsonga era naye abasiwu abapulitenda kyekiri kye namugambe nti nakubuuka oli mufeeyowanaavu babupulitenda. So I hate pretenders. Esi mulungi okupretendinga asagala kuba plastic smile embangwangazi mbangwagala ekitegeera ate wemba sikwagala nze nkulagirawo. So abayimbi mbeebaza nnyo abasobodde okumbeererawo okunzikiririzaamu ne mutampambuya. Kanze okusaidiya abasponsa omukulu gwalumukisa guno okwebaza akunzikiriza for the first time. Omukulu ono gwe mulaba ekigulu yakiteekamu sente nyingi nnyo ebintu bya promotion ebipande ebikyokutambula obulamu omulaba ku mativi manyi goono sente kitemumanyi muganda wange wampa nyingi taata wange weebale nnyo weebalire ddala ate nze kyemmanyi oyinza n'okunyiiga nakati noganze nkyakuwa zainoyo onyiiga oyinza n'okunyiiga noganze nkyakwokya. So n'ettiimu yonna Kasiko Mutasa gye mutasobola kulaba nti ebeeraawo naye nga n'enjoki eyitaayita naye nga evudde ku mutwe gw'omusajja negamba abeera kakanaawe okutteko si munno ekitegeera. So enjoki ejja kuba eyitaayitamu nga naye ekola nga security pande firi kuba mukategedde temunakategeera kanyikize nti omukulu ajja kukola nga security batya oyinza okugyayo omukono noganjanyakula akasimu k'omusajja no ekintu nekikugamba nga omukono guzze mu nsawo naye nga tomanyi kikugambye ekitegeedde gemaanyi kakyekugambye nti security namba mmeka ogenda wano tewali kulwana kuba oyinza okulwana ate nogenda kumanya bintu bikukubi notandika okukankana wooti nga tomanyi kikukankanya. So etomanyiga Kasiko Mutasa. So basaba tubeereyo ensonga tuzitambuze bulungi. Kusaidiya ate pet center njagala ogambe director ate nga sinagamba director lunamba gwekintu makituuza omukulu mugambe ndi musanyufu nnyo okuba tatandise jjo azambeererawo ebbanga lyonna nzijukira oluyimba lwa feeling vidiyo yagikola meeting in the bed yasika miliyoni 4 tukole vidiyo ningattako miliyoni oluyimba lwala miliyoni nga 8. So mwebaza nnyo era obubaka buno mbadde nsaba omuntu amugambe otiro musiimu era bwebakyogera mu Luganda kale. So abateba Pen Center, thank you so much for trusting me from day one. Tubadde ffenna ku nsonga zino ate nsaba temuzikiza kuba nze ndi muntu azuula abange kyokkola bawolabe emmeeza eno oyinza okuba olina omuntu kuwadde osuubira naye tomulabyewo bano be bange ekibona ekyo kikulire mungalo. Mpala omukisa okwebaza Sylvia Otopai omukyalo ono abadde nnyo mu bivvulu nga sponsoringa abayimbi ng'abayamba ng'abawaka sente nga bakusponsorship ez'amaanyi naye nga zifutanga mukisa okukola ki omusisinkano ofuna omukisa ne musinkana ng'ali mu nsonga z'emmotoka ya sheekani Sega Kiti. So then netufuuka lunkwamu and she liked me like nayagala embeera zange nange njagala ezze. So then netufuuka bamukwano nimuwa idea tetunatwala bbanga era webambazeemu yinza okuba nga myezi 2 emabega naye aze okuzikiriza kuba bibadde bya sipidi. Thank you so much. So ndi musanyufu nnyo webale kujja ne ku press conference webale kunsupportinga bibya serefayina webale kunkuza from day one munkuzisa ekimala kati I think it's time to good day ati nange nyinase ekinase nawe kusanga mulikuboninga blood passport inojimpa kinase. So abaterefayina mwebale kunkuza okuntuusa wano wendi mukoze ekyamaanyi okuntuula Ronnie Genius abalabye Katonda manjimeka. Thank you so much. Olukolo omusanga emabegako naye nsonga si mabega gemyaka egiwera kuba yabaniya kati tuli ffenna webale kumbeera mu muganda wange famire yonna abakulu bagenda okukola ka stage gakimedia kozi stage egenda okumpasa gyebayisaba
tusangibwawo Makerere Kavule Feba Golden Age Events naye kano kankayiseewo mulina omuzogo obutagala kuwa balansi bategesi ba bivulu kusuubiza olumala okwaka wali ng'onjukizaawo sasa kusoma gyogedde abagagga bakyali wano bayinza n'okumalayo gweddawo beera serious ezabagagga mbalina. Okay, I think the experience ngiyiseemu okusomezebwa kufadde kungi naye nga kyemmanyi nti omulimu ogwendimu bantu banyumeze ku lugero lw'erubaale twabeerako erubaale ne muganda wange enkuba netukuba nga sina na kikumi engeri gye twava tuuka oti obanyewunye n'endongo nekyewangula namunyingira wansuulayo kuba yatukuwa omusajja nandikayo omusajja yali atutegese nga ate tukyamufuna tetulina kabaala sente ze baatuwa kadipositi wakalya dda so eyo obwo bulamu bw'endongo naye kakyemanyi kati I think bingi mbirabyo experience era bwolaba mutaddeyo experience ebyamazima eba experience kuba omenyamenya ku bayimbi bendeese nebapromota ne bannamawulire namba ewera pozi nga waliyo ekibuuzo okuyingira kwa mitwalo 221 emitwalo etaano VIP ekeeza ya mitwalo 5 y'abantu 5 okugulawo sawa 8 ensonga zijja kuba zitandise sawa 8 okwemisana songa nja kuba tuziguddewo kale tuyanza nnyo olwoni ndowooza nfunye bulungi ddala tujja kuba tufuna ebibuuzo ebiteesoaakaiseewo okubanga njagabwe nti olwo bangi banfaananya n'omusajja gwe bayita Mr. sagala naye neyanziza thank you so much Mr. Styles actually we bali kututeekamu maanyi from day one tubaddeko ffenna nga tukola video hadosi oziteekamu ebyaka bibiri Mr. Styles munonyeeko so n'omubiri simu nikuwa ennamba ye tuyanza nnyo twagala tufune ku bibuuzo inamba ya simu kati Ronnie atuyingidde program kawunyemu soko babuze kakwata omuzindaalo sobola okubanga tweyongera. Okay, abatulaba mu nsi yonna nze Genius Official atwala omukisa guno okwebaza abannamawulire for the first place mwebale kujja ate mwebale kundaga mukwano kuba singa simmwe singa lisiriwo n'owendi mukozi omulimu gw'amaanyi eriiso lyange libadde litunula nnyo fesi bwemba ndaba zonna zibadde zikola waliwo nezitalabise nenga nazo zikola so obubaka obukutuukako nkweyanza era neyanza ego behalf of journalist so basponsa bange ndi musanyufu nnyo abamutasa foundation mwebale kumbeerawo from day one mwebale kunzikirizamu wako mwebale kunzikirizamu director from the start tewankalubiza tewaneetolooza siri muntu mulungi gwesibwa mu bantu naye oli musajja mulungi so ne tiimu yonna mwebale nnyo mwebalire ddala ambasuubiza ekintu kigenda ntambula bulungi tusaana ku saidi eno eya Sylvia Odupax neyanziza egimama esimu ogonambe zeno zitekeko okay bananga batulaba esente zazenda manager enama nizo ntazisoma ku byokwerinda naye nga ngenda giteeka wano nga loni kwateekamu enamba nyongera okwebaza basponsa baffe bonna Teleba Paint Center wali ewakiseka mu Kisenyi mwebale nnyo mwebalire ddala Kasiko Mutasa Foundation BBS Telefina mwebale nnyo mwebalire ddala enamba otaddemu kansubire ngenda kufuna mukisa omulala ogenda kufuna omukisa bagweyo abatulaba mwenna ensonga zikyatambula kale tuyanza nnyo kasooka tufune yakiikiridde BBS Telefina abeeko obubaka bwatuwa nga bibasootinga ensonga eri Nyash Boss. Okay, mbaliriza nnyo mwenna amannya Ranks Venom banyongerako erya Nyash Boss olw'okuba nze CEO Nyash Festival era mu maaso awo tujja nga 3 mukimanyi tuddayo mu kibira so ennaku z'omwezi zigenda kubeera 21 Sunday eno nyongera obbakawoola mwenna mu nsonda zonna tujje tubeerewo Ronnie Genius. The Ronnie Genius namulaba nga sinamala kujoininga BBS Telefina Ronnie Genius nanzikiririza yangamba olikabuuka kigwa kuba microphone woti so nanzikiririzaamu ate nga mulinzi ali friendly ali social
alina tiimu yamulikawo ati nange welcome nemanya muntu mutuufu. So ate we nagenda ku BBS telefina era nanyaniriza nnyo so abaddewo nnyo nga nyongerako nemanyayo muntu omutuufu. So mbasaba bambi tubondize mu ngeri eyo, mbasaba buli andaba buli agoberera Longinus buli ayagala BBS telefina tujje pawaki kano kafo katono naye tujja kwenyigawo kubanga mbaddeko meetings zonna ezibadde nga zijja ez'enteekateeka z'ekivulu kino ng'enteekateeka nnungi abayimbi tubadde nga tubasinkana bagenda bawa ekisingayo oluyimba obutalekaayo zonna. So tujje tumubeererewo ne BBS telefina nga tiimu fe tulina enkolagana emu tuli famire so bonna full force tugenda kubeerawo tuwagire Longinus. Presenter alina okulabako n'abayimbi abakwatagana ne telefina bonna boodi yonna tugenda kubawo tuwagire Longinus. Nange kenyini ndi ku muzindaalo abamanyi mumanyi vibe kuyanzanyo Nyashboss webale nnyo webale ddala obubaka obwo nakalala nyongera okujjukiza abannamawulire mwenna Longinus Musaya gumpadde mbajjukize ennaku z'omwezi nga 31 tugenda ku Ntebe Road Nyash Festival 2nd edition kigenda kuba kyanjawulo twayongeddemu n'ebirungo twataddemu bingi nnyo dancing in the forest imagine okunyigira omunyigo mu kibira so mujje tweyagale ennaku z'omwezi nga 31 mwezi ogw'omunaana tuddayo mu Nyash Festival 2nd edition gye tuli bayimbi bonna ba DJs ab'amaanyi buli kimu kigenda kiri action packed tubeereyo. Thank you so much. Kale katufune representative wa Tebachayika Paint Center Limited naye aisewo